Kale kulikayo mukumalako kateyongereyo n'amawulire gaffe agabutikidde ngemu ku ngeri ey'okulwanyisa obulwadde obwa measles mu ggwanga ministry ey'ebyobulamu erangiridde enkola nga kati bakugema obulwadde buno emirundi ebiri. Bino byogeddwa Dr. Daniel Kyabayinze ku kitebe kya ministry mu Kampala. Gavumenti erangiridde enteekateeka y'okugema abaana obulwadde bwa measles rubella doze ey'okubiri. Okusinza ku minisitule y'ebyobulamu okugema okusooka kwakubeerawo ku myezi 9 olwafuna akayisa ak'okubiri ku mwaka gumu n'ekitundu okutuuka ku myaka 4. Bino bikakasiddwa Dr. Daniel Kyabayinze ng'ategeezeza nti kyakuwa omukisa abaana okugemebwa. Kubanga tulabye nti ebbanga eriyise oluvannyuma COVID bwe yabalukawo twasobola okumanya nti abantu batono abaana bonna tebaafuna kugemebwa ku percentage zetwali twakiivinga twadropinga okuba over 95%. N'olwekyo okugezaako okulaba nti tutuuka ku muwendo ogwo omutuufu ogw'abaana be twagala okugema, tugenda kutandika okugema abaana abali wansi w'emyaka 2. Agamba nti ekisookedde mu Uganda kyakolebwa dda mu mawanga okuli Tanzania, Ethiopia n'endala nga kati bali mu kusomesa abagenda okugema engeri y'okukikolamu. Twatandika dda naye lwakuba tubali tukikola mitendera emitono nga bwe tugezaako okuyingira ku bannaffe, naye omwaka oguddako 2023 tujja kuba tugenderera ddala full scale. Dr. Drewali Alfred akulira ebyokugema mu minisitule y'ebyobulamu agambye nti baluubiridde okugema abaana akadde kamu n'emitwalo 9 mu ggwanga. Now, this exercise is starting in the month of October during the Integrated Child Health Days. What we are going to do is, throughout the country, we are going to prepare districts, sub-counties and parishes to ensure that children who are 4 years below are brought for measles vaccination. Akatiriza omugaso gw'akayiso kano ak'okubiri era nti singa kikolebwa obulwadde bwa measles bwakufuuka lufumo. Polio is a disease targeted for eradication. Eradication means nobody should have it on the surface of Earth. Elimination means in a geographical area you don't want to see the disease. So countries are moving the journey of eliminating measles as one of the public health problems. Agambye nti abantu tebeetanira kugemebwa bigenge naye nga nabyo bizuuse mu West Nile nga bitandise n'okutulako abaana engalo. Then the risk of spread is high. We have already started seeing cases in the West Nile region. We have seen a survey was done last year. We are seeing many cases of leprosy showing up, and last month we also saw a child from Serere with advanced disease who was already beginning to lose fingers and toes. Shamshad Nalujja yakusakidde gule ino. Ate mu mawulire amalala getulina kooti ya Buganda Road egobye omusango ogw'okukuma omuliro mu bantu ogubadde guvunaanibwa omubaka wa Kawempe North mu Parliament Muhammad Segirinnya. Omulamuzi wa kooti ya Buganda Road Gladys Kamasanyo olwaleero agobye omusango ogubadde guvunaanibwa omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinnya ogw'okukuma mu bantu omuliro. Omusango guno okusinziira ku ludda oluwaabi aguza mu 2021 ku mini price nga kigambibwa nti Segirinnya yali akuma omuliro mu bantu ng'akutte ebipande nga bw'alangirira okuyimbula bannakibiina kya NUP okuli Eddie Mutwe, Nubian Lee ne James Mubiru nga kwotadde n'okusaba obuwanguzi bwa President we Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvanyuma lw'okulonda okwaliwo omwaka ogwo. 2021 Buganda Road criminal case, the accused is acquitted. The charge is dismissed because no case was made out against him. In his case, he is acquitted. Omulamuzi okugoba omusango guno kiddiridde oludda oluwaabi okulemererwa okuwa obujulizi obuluma Segirinnya. Oluvannyuma lwa kooti twogeddeko n'abantu ab'enjawulo okubadde omubaka wa Kampala omukyala era munnamateeka wa NUP Shamim Malende, ssaabawandiisi w'ekibiina kino Louis Lubongoya n'abalala nga basanyufu olw'ensala ya kooti eno. Badde essanyu ly'amaanyi kubanga nkuwangudde era nsaba naguli okwekololo nakonga Mukama anyambe nakwaganga okuwangula afeeyo. Tuli basanyufu nga bannamateeka b'omubaka Segirinnya Muhammad nti olunaku olwaleero kooti ya Buganda Road egobye emisango egyali gimugguddwako egy'okukuma omuliro mu bantu. Ebyembi nti bino ebintu bitwala obudde bungi nnyo. Kati tebereza guno musango ebbanga lyegututte kati
otunulire n'emisango giri. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulu lino. Ate bo abasawo abakugu mu ndwadde z'amaaso nga bayita mu kibiina ki Uganda Ophthalmologist Society benyamivu olw'omuwendo gwabwe omutono kyokka nga abalwadde b'amaaso beeyongera buli olukya. Bano basinzidde ku ddwaliro e Lubaga nga bakebera n'okujjanjaba endwadde z'amaaso ku bwereere. Abasawo abakugu mu ndwadde z'amaaso tebasukka 50 mu Uganda so nga abalwadde b'amaaso beeyongera buli lukya. Okusinza ku Dr. Dennis Erima, buli musawo yeesanga ng'alina okukola ku balwadde akadde kalamba. Okugamba abantu nti mulabe nti buli mwaka okukola kye tuyita comprehensive eye check-up bwe tusobola okuzuula obulwadde obuyinza okubeera awo nga bukola ki butambula mubiri. Kubanga obulwadde bw'amaaso tebuluma, ensenke teruma. Tewali omuntu yagizaze wange n'agamba ensenke ennuma tekola ki teruma. Obeera awo amaaso ne gaziba mpola otuuke ogamba nti ndaba ekifu olwedde ekikoze eki kitambudde. Terima okwogera bino abadde akulembeddemu okujjanjaba abantu endwadde z'amaaso mu lusiisira lw'ebyobulamu olwateekeddwa ku ddwaliro lya Lubaga bannalutale ba Bulange, aba Lions Club n'abalala ng'akulira eddwaliro lya Lubaga Dr. Julius Limbazi agambye nti obwetaavu obuliwo bw'amaanyi. Abatalina busobozi era bwoba balaba nga bayingira eddwaliro osobola okumanya nti ono yazibira ddala amaaso ate ne transport ekamuwoze bwewozi. Bwetusinga okwagala nti abatalina mukisa, abatalina chance. So eringa gye tuyita corporate social responsibility oba okuddizaayo abantu. Pulezidenti wa Lutale ya Bulange Anthony Wamala akubidde gavumenti omulango okwongera abakugu mu malwaliro. Nga sinnakubiriza n'abantu nsanyusa okulaba nti enamba zino nnene kitegeeza nti ddala obulwadde gye buli era obwetaavu we buli. Abantu bazzi bangi nga basuubira okukola ku balwadde abasoba mu 2,000 okuli okulongoosa ensenke nga bataddemu ensimbi ezisoba mu bukadde 500. Ate mu ngeri y'okulwanyisa ebbula ly'emirimu n'okutumbula ebiyiye mu ggwanga aba minisitule ya tekinologiya ne Outbox Hub batongozza Uganda Innovations Week ey'okubeerawo okuva nga 22 omwezi guno ku bwereere ku mukolo ogubadde mu Kampala. Uganda y'emu ku nsi ku lukalu lwa Africa ezisingamu abayiiya n'abatandisi ba bizinesi nga bangi bwe bayiiya ne bizinesi batandikawo zigwa olw'ensonga ezitali zimu nga Dennis Aguma bw'annyonnyola. Abo abagaya abayiiya be babeezawo ikonomi zaabwe. Kati bw'olaba kankuwa ekyokulabirako zino zi Facebook, zi Google, zi Twitter, company emu employinga millions z'abantu abo bonna bayiiya bayiiza era ezo company zitandiseewo mu myaka nga 2 egiwedde. Kati company ezijja mu maaso ani agenda zikola bano abayiiya bennyini be bagenda zikola. To achieve our Outbox is we believe in the power of collaboration when it comes to building the potential for entrepreneurs and small and growing businesses to become very competitive. So what we do is, we are building the capacity of business development or really entrepreneurship support organization. Ate bo abakulembeze mu ddiini y'obusiraamu bakungaanidde mu maka ge yali RDC w'e Kayunga omugenzi Hajj Nsereko Mutumba ku dduwa ey'ennaku 40. Basinzidde eno ne bakunga abaddu ba Allah okuba obumu mu buli bye bakola. Abasiraamu ku mitendera egy'enjawulo bannabyabufuzi n'abakungu okuva mu gavumenti ya wakati n'emmengo bakungaanidde mu maka g'omugenzi Hajji Muhammad Nsereko Mutumba ekinaawa okusoma dduwa ey'ennaku 4 okuva Allah yamujjulula. Hajji Mutumba yafiira nga RDC w'e Kayunga era nga yaliko omwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council. Ku mukolo guno mufti akiikiriddwa Sheikh Sinani Waiswa era nga Sheikh Rajabu Kakoza yakulembeddemu okusoma edduwa. Bamasheek babuulidde abasiraamu ng'essira balitadde ku bumu n'okwongera okubanguka mu ddiini bewala okubuzaabuzibwa. Abazungu bwe baatuula ne bakizuula nti twagala tufune omuntu gwe twebuuzaako mu kyasa bagamba tetuyinza kuleeta gundi oba gundi wabula tuleke buli alina omulimu gwonna oguli fandamento gwe yali akoze. Sheikh Waiswa awadde obubaka bwa mufti n'asiima emirimu egyakolebwa omugenzi era n'asaba abasiraamu okulekanga omukululo. Nga tasobola kusiriikirira kintu kikosezza
abantu ffenna wabula ng'akijjayo mu bigambo bisennenkerevu ebirungi ebirimu obuyivu n'abyanja eri ensi. Abafamire y'omugenzi nabo boogedde. Nebaza buli atubeereddewo yonna okuva tataffe we yafa. Twebaza gavumenti obuyambi bwe yatuwa nga tata waffe afudde. Nebaza abantu bonna abatubeereddewo bannange okuva tataffe we yafa ne mpaka kugguwa. Era nsaba musigale nga mukwatagana naffe. Minisita w'ensonga z'abakozi ba gavumenti Wilson Mululi Mukasa asiimye emirimu egyakolebwa omugenzi naddala okuwandiika ebyafaayo. Mukadde waffe Haji yatandika omulimu omukulu ogw'okuwandiika ensonga ezitali zimu. N'abantu abalala bakungaanidde mu maka ga kitaawe w'omugenzi Muhammad Kirumira Empambire mu ttawuni kanso y'Empigi okwetaba ku dduwa y'okumujjukira. Omukolo gwetabyeko bannakibiina kya NUP abakulembeddwa Musabawandiisi David Louis Lubongoya, Eddie Yawe, bannabyafuzi abalala n'abakulembeze b'abasiraamu. Wano omwami wa Kabaka atwala essaza ly'amawokota Gabriel Kabonge akubiriza bannamawokota okukola emirimu egivaamu ensimbi bave mu kusabiriza. Kufula ensimbi nga za nsibo so si zino ez'okusabiriza. Osabiriza ne bakusuubiza ne batakuwa n'onyiiga. Lubongoya nga yakiikiridde pulezidenti w'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogedde ku buvumu Afande Kirumira bwe yayolesa mu kulwanirira eddembe ly'obuntu. N'asaba twongere okugumya taata n'ab'ennyumba eno era n'okusaba tobaolyawo one time tufune obwenkanya kwekyo ekyatuukawo. Omubaka w'ekitundu Ted Namboze ne ssentebe wa disitulikiti y'Empigi Martin Ssejjemba nabo boogedde ku mugenzi ng'eyali omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu. Tukkirize tumanye nti naffe enkya tugenda kuba tugalamidde mu ttaka nga bwe tulaba Kirumira, naye nga tonnavaawo ogenda kuvaawo otya? Nti abazira abaatusooka era naffe ebigere ebyo bye tuyimiriramu era tusaba Allah amutuweera empeera esinga. Kitaawe wa Kirumira Abubeka Kawoya Mulaalo alaze bamulekwa ba Kirumira n'asaba abalina obusobozi okumukwasizaako okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Kirumira yakubibwa amasasi agamujja mu budde nga 8 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2018. Yudaya Namyalo ne Joseph Kinobe bakusakidde eggulu lino. Neggulire eryo tugenda kuddamu tuwummulemu naye tukyeyongerayo n'amawulire gaffe agabutikidde.